Nkweni kankuliseeko yamulisaako balaba bonna empewo z'okunyanja amayengo. Birds of the same feathers fly together. Eri bannaffe bali mu ssanyu ne waliwo ali mu nnaku. Ennaku emuluma buli wageze okulekaani ajjukira omwana yali amuyigiriza okuwuba ebbaafu. Mwana yamuyigiriza okuwuba ebbaafu. Kanta kyasobola kunyigiriza kuwuba ebbaafu. Kaakano alowooza omusajja yafa. Sajja wattu. Buli wajjukira sajja wattu yafa. Ensi najja agindekera bw'omu. Katonda wattu. Kaakano omusajja mukulu abeera wa Lilian aba ali awo nga kijja. Nkweni baby around chuka tulabe. Yeah. Amanyengo ezimunyumira kawegeze mukone mwolu kali ngamugamba ne mwolu yamuleetedde obugoye bannange. Eno alina byakolakola mpola. N'akyusa ate wano. Turn around. Chuka tulabe. Yo. Kyekyo. Olulumala. Kiki wajolaga ebyo wetegekere nnyo bwo. Kani ngamugamba yo olaga wange okyusa engoye ko. Kani ngamugamba kyogamba tomanyi. Buzabuza. Kani naye simanyi. Nkweni weerabire. Wagambye ogenda kuntwalako. Tugenda ffenna. Ewakozi. Kazini wange Olivia. Sagambye nti Satumiramba. Nina kazini wange Olivia. Kati mbwa ina kazini wa Olivia yali yabula emyaka 3. Bira. Kakano boogera ku Olivia. Jukira ono erinnya lya Olivia alina mu mutwe. Naye Olivia teriba linnya lya muntu omu. Kati ono ayagala genda kukyalira kazini we. Yamaze n'amukontaktinga. Jukira oluvannyuma lw'omuwala oli okubanga yeekwese talina wadde ow'Oluganda gw'ayogera naye. Omukyalo oli yamubuulirira nnyo n'amugamba nti olina okukola abantu kwe kubasonyiwa kuba bw'otaasonyiwe na kwagala kwogera n'abamu kuba omugaso mu bulamu bwo ate obeera nga yeesibye enjegere. Kati abadde amaze emyaka 3 nga tamulaba yamaze n'ayogera naye kati ayagala kugenda musisinkana kyokka babadde balina okuba nga ono amutwalako. Kumbe ono alina byali mukwasaganya. N'agamba ogenda kale kulaba taata bugenda siwali buzibu. Naye kagenda be kazini wange. Lilian alina bw'ayita munnaffe kazini we. Omanyi ne muŋŋanda ssebo muba mukwano gwo oba ne mukwano gwo. Kwegamba nga ne ku Luganda ali waggulu nnyo. N'ava ku ky'omukwano nadda mu ky'Oluganda naye n'ayitawo nadda waggulu. Kati that's my girl. Mwana mola kukwate kubayite wagende. Tugenda maaso. Mwami asigala alina byaliko. Ng'avuga akamotoka. Motoka ke yali avuga keeko. Ng'atuuka. Kale yajja amusinkane nga mugane bane mwana gwe nga tuli mwangu. Kazini we kyava asooka azikiza. Ng'asooka amugire ku mukeeka kwanza asooka amwanirize. Ng'otubulako. Gaje okwetera ekyakunywa. Nedda saagala kyakunywa kasita nkulabyeko ndi munenye mwana gwe n'olyoka otweraliikiriza ffenna tubaddeyo nga tulowooza wafuna ekizibu. Munenye nga gye ndi eno lwakuba naye neesonyiwa abantu naye nabadde awo nenzijukira tibanaye nayo owooluganda wange omulungi ate nga bambi yali mukwano gwange kwekukubirako nenkutegeeza gye ndi. Kale bannange ensanyuse
nemneyo labo wandibadde ng'obula wandibadde ofunako gw'ogamba gw'otandika otya okubula nga tulina gw'obuulidde wajolaze banange ojuka luli olunaku lwe wajja waka mami ng'akuyise ebintu byava ku olwo okuva olwo paka nakati kyogambe obuzibu bwonna bwava ku muvubuka oyo Moses gwe wali oyagala iye obuzibu bwava ku Moses kubanga mami yali ayagala kunkaka njagala Jovan ate nga nze nali simwagala Jovan tiyalina mpisa naye nga byali bibi naye wakolamu ensobi mu kifo ky'okujja wano wandize wange kuba okimanyi sirina gwe nandibulidde nti obeera wange abaza ate byonna birowoozaako ebisabirowooza nako ye kati wano waani mune wano wa mukyala bamuyita nti Edina tulina bwe tumuyita naye mukyala wa kisa nnyo takuyisa bubi weewunya mpisa bungi n'okusinga mami we yali ampisa mukwano wafuna omukisa yo gwe kubuulira ki nafunayo omusajja alabaleire ofuna omusajja afaanana atyo we muvubuka mulungi alina ke yeekoledde amanya ge Victor abeeramu Amerika naye nga kati yakomyewo wali nga kirungi naye taata we dokita tukola naye mu ddwaliro lyerimu era nga ye yansaba njagale mutabani okuba nze Victor nali simumanyi wulira firimu manya abaana babagagatiba banampisa nawe no wanjawulo era anjagala nnyo era essaawa yonna tuwuliriza nnyo firimu eno singa byonna bigenda bulungi bannaye wafuna omukisa nja kuyita mukisa kuba omuvubuka njagala tayira kumpi buli ddakiika tuba naye banange wawunye no tubadde tujja wano ffenna lwakuba dadi wamukubidde essimu n'amusala abeeko wamuwerekerako banaye nga asubidde omulabako ayo jamulaba kali nawe bali kujja kundabako yobaza mbadde nyinza obutajja sooka ombulira zino zigendeddeko ku lugoye lwange munayitagera ate wampise kugamba mbuya efirimu egenda maaso okundiza kaaka tuddako ewa taata n'omwana ddala kikyaliko kiki kyoyogedde wulira simanyi mpulidde bulungi nawuli musiru abadde oluvannyuma lw'ebyo byonna omuwala byakutuusaako era kati oyagala oyongereko abadde ayagala alabe nga agenda okulabika nti alaba ku Olivia asaba kitaawe kweka agenda alabe ku Olivia kani nga mugamba okimanyi nti oyagala kwonooneka nakupangira n'omuwala omulungi omubalagavu wuyo ayina ne bwali alabika bulungi ng'obe nga weesonyiwa Olivia otandika kwesiriwaza kati ono ate awulira emmeeme eri wa Olivia kati yayogedde ku linnya Olivia mbu simanyi agenda wa Olivia ye yazuukusizza emmeeme ya mutaka kati awulira mutaka emmeeme naye teteredde Olivia wange ali ku ki ng'oli musanyufu kati aba ali wano nga kibebi kye kijja ngamugamba story ki kani ngamugamba okimanyi kazini wange namulabye kyekimusanyudde ambuza lwaki osanyuse essanyu nga oyina lingi mukyala bamuyita Aunt Edina kani ngamugamba ayinawo omukyala gye yabeera eyo omukyala kwe bamuyita Edina amulabirira era gy'abadde abeera emyaka 3 si balina ekisa naga naye abantu ku nsi bakyali abaagala bannaabwe bwe batyo mwagala toba alina omukisa kati ng'agamba neyo n'omwana alina omukisa bambi jjukira omwala oyo teyayinanga mpisa mbi omanyi omuntu aba talina mpisa mbi ne Katonda amujjukira mu kaseera ak'obuzibu oba waaba asinga omwetaagira ennyo ayagala ennyo ku mutima gwe kati ng'agamba nti munnange tunyumiza naye aŋŋambye simanyi alina omuntu gwe yali ayagala simanyi omuntu oyo n'amufaako kati naye ali awo taddangamu kwagala byebyo byabaddeko awo nalwo baba baagala ate okutta omusajja gwonawe gwoyagala lwaki ddala bwe bakikola kati ono yeewuunya emboozi gy'amuwadde lwaki muntu gw'ayagala bandibadde baamutta ye gwe yali ayagala agamba nti munnange baali tebamwagala omusajja oyo gwe yali ayagala ewaka naye nga ewaka baali tebayagala musajja oyo kati omusajja munnange bizibu baafuna bingi nnyo okuva lwe baagira ate kati nogira okakana nga omusajja afudde era nibwe batayagala musajja yafa ekisinga obulungi nti kati gwotegedde wajjaali nange kasita omanyi waali weebuuza kazini yale ate munnange bulijjo obadde nga naawe ekyebuuza nti muganda oba kazini waluda wajjaali naye kasita omaze okulekani ozula bwali waba ali awo omutima gunaba gukukakakanyeeko awo bintu bitonotono baabo badde bituteganya nze neddali kani ng'asooka mugamba taata bagenzi omulaba obadde mukola ki
Nkoni waliwo ekibadde kitekinnaggwa kyembadde njagala okuleka ntumaliriza okusooka kubeera kakamwenyu waliwo kyabaddeko ne taata we kibatamaliriza njagala olabe kaakati mutaka omutima gulayika gwasiikuukidde ddala olaba yakwata ekkubo najja n'owa booda kyava musongera ku geeti wali otuuka woba okonkona n'agamba genda ku geeti awo obuuze omuwala njagala obuuze oba waliwo omuwala gwe bayita Olivia nze kyensinga okwagala njagala kumanya omuwala oyo oba gy'ali gwe genda bugenzi weebule nti oba obadde oyagala Olivia obadde oyagala kwogera naye oba obadde olina ky'omugamba oveeyo jjo omujja ombulire bw'oba omulabye toyogera kigambo kyonna ddala gy'ali operation boda boda operation okadaman kale kati wa boda nga gyasembera mutaka yamuleka muli yava akuba eŋŋombe ono gyebalesebo owaayo lyotya gyetuli naawe gyebali mbadde mbuuzaako oba Olivia gy'ali kati nga soka mbuuza Olivia gy'ali akati kyoba okula linda yingira munda kati nga mugamba gwe soka oyingire n'okubanga osisinkana n'agamba nze nkubuulire omuntu kuba kati amannya ago ganneerumya olulimi yingira munda nkuyitira omuntu omutuufu ow'okubuuza yaleeta maama wooli sebo gwani ayagala mu Olivia waliwo mukwano jasiti waliwo mukwano gwabadde antumye nze ndi jasiti wa boda jasiti okadamaani tukirana okadamaani mutandisa okwagala okumanyira owa boda gw'olyokojje fuluma ebweru kuyitira gasiya bulolo nga sinnakuteera mbwa kati yinza onvumira bwereere baŋŋambye nzigenda aba oba Olivia gy'ali towulidde nkugamba kigireyo yasimbulirawo bajaji yalimpya bajaji ono n'agituulira wekwata ekkuba okweyongera babe nga bava wano naye nga Olivia tayafunye egguliro oba gyali oba taliiyo bulwemba naawe mbeera nina ekintu kyenyagala okukugamba kaakati ono awula alina ekimutudde mu mutima buli kaseera bwe nga batudde n'omuwala ono ng'ali ne Lilian awulira nga alina ekintu kyagala abe ng'amugamba tabuki genda nenkusanga wano nkulimbirowoozo kani nga muganda nga enkusanga nnyo ng'oli mu birowoozo nene simanya lwaki ate oba olowooza nnyo oba enkanidde awo omuntu otuukira okutuuka mu myaka nga kino kati nga mugamba era olabye bingi emyaka gino gye mpiseemu oba omuntu otuuka okubanga okula okubanga oyimiridde bwoti oba oyise mu nsi omuntu mulala alina gy'atasobola kuleka nti kwegamba ageraageranya ensi eba ekuyisizza mu ttanuulu nnene oba oli awo kani nga mugamba yagala kwogera ki kirowooleza ebbanga ddene waliwo ekimutawaanya kiki ekikutawaanya yafukamira kyava jja n'amulaga empeta wabula empeta eno agimulaga oluvannyuma lw'okulabikani akitegeera nti Olivia waka taliiyo kati yalowooza oba Olivia alayinza okuba yafumbira oba oli awo kubanga owa booda bwe yagenzeyo bamugobye bugobi Olivia nga taliiyo kati asazewo omutima gwasetolinge abe ng'agenda maaso n'okuleka ndi ayagalira ddala ono kati amwambazizza empeta mula yamugamba munnange neeyanzeege obufumbo basajja abasinga tebagaba bufumbo kumbe ekyamazima Olivia gy'ali mwana muwala Olivia gy'ali era nga n'empeta eno gye baayambala ku mulundi guli omuwala ono akyagirina akyagikuumye naye ng'ate mu kaseera kano musajja mukulu naye empeta agirina bw'ofuna empeta endala kitegeeza eri gye wasooka oba ogyeyambula ono gyali alowooza ku mpeta eno engeri omukwano gye gwalina okulabika ni gutambulamu omukwano gutakyasobola kulabika ni gubaawo omukwano gutakyasobola kulabika ni gubaawo lwakuba tebyasobola kutuukirira kale no ono mukazi watu naye abirowoozaamu naye tegwe tewatuukira amazima gali nti nkwagala nnyo
awulira kati ali mu kuwanyisa bigambo na mutima gwe nkeni okwagala nkwagala naye kakati ate kati nayisimaina kyenyenza kola kuba nali manyi mukomawo naba nfunye kyanse okulaba naye kati okweyambula empeta eno ngisuule ngezeeku kakasa ebigambo bye nakoze kumbe ne sayidi eno kyokka gwe wafa mu myaka emitono ennyo bwegi naye ono naye ayomba na mutima gwe Moses oli mubi nnyo okufa mu myaka egitali mituufu kufiiramu wadde omusajja yeerabidde embu teri kaloolo kato lwaki kino akaloolo teri kaloolo kato sirina kyako ono naye kennyini gyali omutima gumuluma kamwerabire oba oli awo Olivia bwe yalabanga ebbanga lyetoolodde teyasobola kulinda n'asalwa abe ng'agenda maaso afuna omusajja amwagala ayinza okuba baamuwasa nga ndi wano emmeme ennumira bwereere kangende maaso ne Lilian era oluvannyuma tugenda okwetegereza kirungi nnyo okuba nti obanga mwatuuse baasaze ogenda maaso bajje wa taata omubuulira nti bakkiriziganyisa ku kyembaga etuuseewo enteekateeka nze kale nabadde ngambye Leida kino ekimukiira tukikole mu bwangu nina okuddayo okusoma baagala bagende maaso n'embaga eggwe naye jjukiro nalina okuddayo ku ssomero kati agala agende okuddayo okusoma mu Amerika ng'embaga ewedde ekya visa kyo kindeke kati ng'agamba beetaagamu wabula taata yabagamba nti embaga emumala okuba nga mufumbirwa mukwate kuba mulayiko kuba ne muva wano kubanga embaga ebifaananyi bitambula nnyo ku mbaga abantu balaba embeera eyinza okubaawo tomanya kati ate ye taata yandibadde akyagala nnyo ne bafumbirugana nga balina mu Amerika njagala olabe yagamba baddeyo mu Amerika embaga gye beebeera embaga bazikolera eyo taata si mwangu n'abantu babeera n'emikolo mingi kati n'olusonga eyo tubaweereza katisi zino mu budde basobole okujja njagala olabe nga bategeeragana mbaga erina kukolebwa etya kale nno bakiraba ng'embaga bw'ogikolera emitwala w'amayanja ate oba olina bw'osazeeko bw'otasobola kulekani okola ki ate babeera ku mbaga so ng'embaga ebeerako banywanyi ab'emikwano n'ebisigadde njagala tugenda maaso embaga eno ebeerewo mu bwangu kubanga ndaba tetulina kaakati munnange oluvannyuma omuwala yajja ate asobole okulekani ayogerako ne taata olina okukola kyonna kyosobola okukola kati nga mugamba wulira kubanga tonakutuukiriza ndagaano endagaano yaffe ekyabanja tegeeza ate kiki kyoliko bulungi bwe wali ojja n'agamba tojjukira we wantuma ogenda okuleka ndi neefula omukazi owa mutabani wo waliwo ekitaategerekeka tonampa balance nisookumalira omuwala ono omulimu guno gwaliko ogw'obufumbo gwa kontulakiti taata yasasula ekyo kikolebwa okuleka ndi batereeza ebirowoozo bya mutakuuli abe nga talowooza nnyo ku muwala oli gwe yali omuwala oli omulala ngambivaamu n'agaaba otansasulirawo ngenda kuleka ni embaga njekuulamu mpozi agala mutabani waagwe eddalu n'ebintu byonooneke ate tayagala nnyo muzeeyi kuteekawo mbeera yakusika muguwa kubanga embeera eyo singa emala n'ebaawo eyinza okuleeta akasasamala akayinza omuviiramu ekizibu kati yamukwanga ebbaasa kati naawe tuli ku mulamu n'amugamba nti sooka obuuke n'ezo mwala bwasobola okubanga akaceeke keeko akasende keeko n'amanya oba oli awo waliwo ekinaatereera okubanga omuntu gweyagala naye akwagala kaakati munnange oluvannyuma yajja abe ng'asisinkana mukwano gwe kubanga muganda we kazini we kolanga tebalina wakika kyaffe n'omu yaliwo kyoyagala okuŋŋamba gwe ne Moses mwali bagatte twali bagatte naye lwakuba twalikolera mu nkukutu kaakati ono yagenda maaso n'okulega kwegamba ng'ate yamwesimisa ekyokulekani ofunye omuntu akwagala n'embaga ng'egenda okolebwa nga yakuyita bantu kubanga ate bba embaga eyaabwe yali yanjawulo nnyo kati ono yakyewuunya nnyo okulekani Moses yagenda okufa nga bwe kyogerwa nga ono yali amaze okulekani amuwasa naye embaga ali yankukutu yali yammanyi ku nsonda y'ekinaabiro father we yabagattira kati ng'agamba ekyamazima kankubuulire kino embeera yatandika ng'awulira omulenzi oli tamwagalirako ddala
era okugenda okulabika nti agenda okumufumbirwa. Taata we yali amuguze era yamuwa ssente okwefuula nga amwagala ennyo. Ekyo abakazi basobola okukikola ne yeefuula akwagala ennyo naye ng'alina ekintu kyagezaako okugusa kirala. Kati mu kaseera kano awulira emmembe omutima gwe gutandise okulabika ni gusembera kumpi n'ogwoli. Yaddala wandibadde omubuulira amazima. Mazima ki g'oyogerako? N'amugamba nti nze bampangisa bupangisa okwagala naye ate kani ng'amugamba lwaki ozannyira ku mutima gw'omusajja aki tomugamba ni bampangisa kuzannyira ku mmeeme. kani akimuga. N'agamba n'ekyo nga ni asobola okukimugamba. Manye Kaakati mutako oli gwe bayita Victor. Jjukira n'amanyirya Victor. Kuba okuva bamusindika eweeru n'amannya baagakyusa. Kati mbu ye Victor. Yagaani Victor mugaani nkuzannyira ku mutwe. Kiyinza obutakola kirungi. Nasula. Yeah. Kaakati no muzeeyi ali wano ali ku ssimu. Ddamu kubireko. Nga mutabani wajja kyava asiibula. Tajebaleko. Kani gamugamba mutabani oli otya? Nga muga taata. Ati yandibadde Lwaki wakola ekintu ekyo? badde gwe nonzanyamu obuzannyo. Kiki kyotegeeza? Oyinza otya okupangisa Leila njagale? Kaakati no Wanki ki kyotuusiza Leila bw'amala okuva eri ebigambo yabigamba. Akomawo okunyo. Yabimugamba mutako. ogenda kunyinyonyola? Yamugamba ebyokunyonyola byaweddeyo. Yamugamba kitaawo yampangisa mbe nga nkwagala naye nga sikwagala naye kati mbu omutima gumeze. Sabuka. Yatandika omwagala nga omutima emmeme tennamera naye kati emmeme yamera n'egimuka. Byokoze. Teri okimanyi nti kati omenya omutima gwange. Ekintu ekyo ssebo okulabika ni munnaye bakikugamba obulimba kasita buvayo bwe buti. Manyi kya bulijjo amazima gaba magimu nnyo. Kwagala. Okweka obulimba mutaka bbanga ddene naye amazima ssebo gamala ne gagimuka. Etabu nejja. Kubanga muwala mulungi. Nagamba neera nali nkikola nga nkikwagaliza. Nali nkwagala ogende maaso n'okulabika ni wabaawo embeera gye nnina okuteekawo mwana wange nkakkanye omwoyo gwo. Sobola okulabika ni ebirowoozo byo mbikuumira awantu awamu. Kati kumba ate abimwongedde bwongezi. Ono naye kyava ajja. Victor. Kati yamuyita ndi Victor. Leila. Ng'amugamba Leila. Muko ku ddembe lyange. Lwaki tondeka nengezako? Sooka ondeke munaye ngezeeko gattagatta ebintu byange byapangulukuse. Mubweti. Nkubulira ekindi ku mutima gwange. N'agamba nange mpaayo eddakiika emu nkubuulire. Saagala Nagenza okubuulira biri nga nnakyendeeta. Omanyi omukwano ogwa Namaddala tegubeera mulungi kuleka ndi oguzimbira ku bulimba. Kati yagadde asooka ajjewo obulimba buli then alyoka ambuulira ekituufu ekiriwo. Tereza byonna by'olina otereza. Naye tewasobola kukikola. Kani ng'amugamba Tusiza ku bulamu bwange. lengera ky'okoze. mpeeyo omukisa. Nampaayo omukisa nkunnyonnyole. Ntereeza ebyo byonna Byonna bye mbadde nyonoonye ensolo okuleka ni mbitereeza. Kale singa nasigala mu Amerika. Atandise okwejjusa lwaki yakomawo. Ndi eri nnyini mbanyi nzija kusanga mukwano. Ninga ka Kumbe ngwa mu bufubo obw'omulimba. Mulengere bw'atunula ng'omulimba. tuseeko. Saagala. Oli mubi nnyo. Kumbe mwana muwala. saa Namugamba ne Victor. ssanyu mu bulamu bwo. Namugamba munnange kyonna kye mbadde nfa kya kuteeka ssanyu mu ggwe. Nyamba okkirize onsonyiwe. Taatawo yali agala abe nga oli musanyufu nnyo. Yakwata ekkubo n'ajja. Senga Bwe yavuga n'alinnya takisi agende. Victor. Agende maaso abe ng'akungubagira senga oba okutuukako ku bijja. Kiwanda. Omanyi paying respect is another thing. Kwegamba n'ogenda ku bijja by'omugenzi okumujjukira. Kwegamba to take that moment n'omujjukira. Henry yali Newankubadde abamu oluusi ogenda ku bijja abalaba ng'oba anoonya omukisa naye nga si bwe kiri. taata. Kuba bagamba abantu bafa mibiri. Muntu mulungi era naye alina omutima. Yamugamba munnange Nzijukira omwami yannyamba mu mbeera yonna eyabaawo kaabula katanfe era eggwanga oba abantu basinga bamanyi nafa. kitekya. Naye musawo ono yantaasa bwe yankweka ewala mu Amerika ku ssente ze n'ampeererera nengeza okoleka nfuuka ekintu ekyenjawulo. Yo Olivia n'afa. Wabula we nabeerera mu Amerika eyo Senga enso. nafuna amawulire nti Olivia mufu Nino era kyakunyolwa nnyo. Ng'era bwe nnyolwa nti okugenda kwo kuba toliiwo wandibadde ompa ku magezi ku bintu bingi. kubanga
yakomawo era nga waali alina omuwala omulala gwe bamufunira ow'okuwasa. Omuwala yatandika nga kazannyo naye kati omuwala amwagala naye omutima gwe gwali gwalookingira ku Olivia wabula bwe yakizuula nti Olivia ewaabwe taliiyo eka baali bamugamba yafa njagala olabe naye ng'akimanyi bwali bulimba yalowooza oba Olivia yafuna omusajja omulala eyamuwasa kati naye awulira ayagala nnyo okuleka ndi abeere obuvunaanyizibwa omusajja afuka obuvunaanyizibwa ng'awasizza omukazi kaakati nga ye omuntu omukulu ategeera kale omuntu yenna bw'obanga onoogenda mu bufumbo osooka kwakadde bwe ne bakusiibula tokolanga kintu kyonna nga tosinzidde watufu olina kusinzeera naye munanga omuntu eyamukuza ataliiwo alina kusiibula malaalo kale ng'amugamba nti munange yonna gy'oli nsaba Mukama Katonda abe nga akuumira ku lusogero lwe obe ng'oli mu ggulu njagala olabe. Olivia, mu kifo ky'okubeera ewa nti Edina ng'oli munakuwavu nnyo bw'oti buli ddakiika wakiri ogira obeera wano nange ebirowoozo bikuggweko nga tuli babiri. Kaakati omanyi nno kye yakola ng'aleeta kazini we waka amukyalireko alabe w'abeera atandise omugjayo eri ew'omukyala Edina abadde ng'amulabirira myaka 3 ayagala batandika okuleka ni babeera bonna. nawe omukyalo oyo omwagala nnyo era kadi yamugamba ekyamazima nga njagala nnyo anti Edina kyakikolera era ng'agamba nti Edina engeri gy'annyambye simanyi na kye nnyinza kuleka ninkola nyamba okutegeka embaga yange kali ng'amugamba engeri gy'oli wano ate nga tugenda mu mbeera ya kutegeka mbaga njagala obeerewo nnyambeko sobola okuleka ni embaga tugitegeka nkono ni kale amugambye abeerewo asobola okuleka ndi ategeka embaga ye amuyambeko mu ky'okutegeka nayereera nga siraba ng'okuvukita okuva lwe najja wano kaakati munange oluvannyuma bakkiriziganya naye ate okuva le yajja wano Victor tabeerangawo jjukira Victor ebirowoozo alina bingi ageza kutereeza mu mutima gwe. Hello Victor. Kati yamukubira. Jebale. Bambi mbadde nsabujjirayo ku kazini wange. Amukubira ajjeko ewaka. Naawe nyigiriza. Ali bize ngeje bali mu kuteeka ebyembaga. Kankulinde. Sinzira ku simu. Kirabika Victor ajja. Oba ajja kujja. Kali ono yasanyuka. Agambye nti ajja. Lwakwa kale abadde alina waalagako. Naye agaye kasooka ajja kulaba. Alright, katumulinde. Kaakano oluvannyuma tugenda okwetegereza nga waliwo benzi etuuka. Mutakaze apapa simu nevuga wanji dadi ali kitaawe n'amukubira ate ngenze ko ne wale kani ngamugamba mbadde waleera katono anti mbadde nzikula mbadde nina okumulabako waliwo bangambye kazini we simanyi mbadde njagala kumusinkana tunyumyemuko katono nnyo nga nvaawo kati mbadde ngenda kwanguwayo kiki Kaitata yamuyitanga kiri kyayima kwega kyabwangu wanje yamuyitanga kyabwangu nnyo kanzije nkulaba no wanonje eno nja koma we wale nzijao kakali muzayi wamuyitanga kyamangu mutakasazi Leila kansokengi kuba kenzije tata mpise angize katono kenzije nkomawo kwate kubo Olivia. Munange mbudde wa muise. Mawulire buli kaseera galinga gagaga ngadda mu benzi ngadda mu benzi nga yeeyongerayo oluvannyuma
yakwate kubo n'akomawo. Oluvannyuma naye ng'ate mu kudda tumulengera Tinzi banne leero omusajja gunyumidde nnyo. ng'akomawo na kyuma kye. Ali abaana bazannyo oba nkiyite ntya? Kaakano baali bavaako mizannyo. Lunoga kikina. Nze ndowooza Baba mukulika ni balaba bano bakayimbira. ffe gye tuli. Katonda watu. Gunyumidde. Nze sinyumirwangako nga luno. Naye ng'omuzannyo tegunnakunyuma. Omulaba nkonze kamukuyitira omubuuze kankozeko bwesibi mwana gw'omubuuzeko.